Zanne yanzege ndine Music-Tera Kaaya Music-Tera nga kitalo sebo kitalo nnyo ekya Kato. Katonze namumanya nga basoma ne muganda wange mukulu wange Seruwoza nga basoma e Makerere we namusinga omumanyira awo in fact nkangambe we ntandika okumumanyira nga basoma Mudiddi kakati ate nziramu era okwongera okukwatagana naye nga Feibe Nasolo Martin Yangume Betty Mpologoma abajje mu muziki ogwaffe ogwa kwaya kuba twali tuyimba nyimba za ddiini Kato Lubwama yabajjayo era oluyimba lwe yasooka okuwa Martin Yangume lwekadde neyagalira ekkadde lyange kakati ate nziramu okulaba Kato musemberera ng'alina bandi ye nga mulimu Aziza Aziyoni oyo ng'akuba bass gita era nga baperforminga bulungi nnyo ekyenjawulo kye yalina nti bo okuva ku mukubi w'ekivuga balinga b'entertaininga nti babeerako nga bazina amazina oli akuba gita naye nga n'amazina bw'azina so ate era nziramu musinkana ng'ayingidde paalamenti yaŋŋamba ekintu kimu nti nze sirina bye nja kuteesa mu paalamenti njagala abantu bange wansi bengenda okukolera akambasakire mbawe ze interaction okusinga ze mbadde mbeeramuko naye gwenga amulabyeko emabega olowooza ati efiiriddwa ki ati efiiriddwa kansooke ku ky'okuyimba ti Kato Lubwama abadde mumanyi nnyo ku kiyitibwa okuyimba ng'awulira buwulizi ddoboozi lya mudunaga nti awo oyimbyewo bubi ekyo ekigambo w'okitadde tekijaawo kyusa ekigambo bwe kiti abadde muwandiisi wa nnyimba in fact yali atuuse ku ddala kati nga yafuuka consultant ku ky'okuyimba kyenjagala okubuuza abantu kiyinza obutabayisa bulungi mwami Kato ennyimba zayimbye oyinza obutaziwulira nnyo mu bantu okuggyako ezimu lumu oba bbiri ekitone kye kibadde nnyo mu kuwandiika ennyimba zino n'okubeera ng'aziwaako amagezi tabadde na ddoboozi liyimbi naye nga muwandiisi wa nnyimba kubeera olaba n'ennyimba ze yawandiika ezo Dimitiriya kankubisa ebipande olaba zirimu art zinyuma ng'eddoboozi lye lyoga nti naye nga bw'oluwulira message ennungi alina bw'agenda mu kuyimba tugamba kusengeka bw'osengeka ekigambo ng'olwawo okulaba nga azze mu kigambo kye yayimbye ayimba n'akivaako n'agenda ku kirala then ku sayidi ya Katemba era abadde mumanyi Katonga bw'awandiika kubanga ye yennyini abadde Katemba nti ne bw'omulaba oba mu bulungi oba mu bubi nga Katemba ye yennyini ng'omuntu nga mmaliriza nkwerekereze ssebo wange balina omuzannyo gwe badde baliko era nga batandise okuba nga bagutegeka muntu kigoola bayinza okudda mu paati ye ekyamazima ayinza okudda mu kitundu mu paati ye siyinza namulowoozaako at the moment kubanga ye abadde unique era kijja kubatwalira ebbanga okunoonya karakita ng'eya Kato neyanzege Music-Tera kakwerekereza neyanzanyisebo Anything Media.